Nkyali musaidizi omukatanga era amanya ddoboozi bampita Shadik Smith nga nkyagezaako okunoonyereza ku kye ekyabaawo ku maama jjajja gwe tusanze saidizi eno mu Katanga ali mu mbeera embi amanyiddwa nga Mastura Nantumbe. Wano wendi ye nnyumba eri mu sorry state eraba erimu ebituli egwa teriiko mabaati buli wamu waddugala wakyafu okufa. Ono gwendi naye wano ye mutabani we nga nagaye mu kitundu ekyokubingira kuba njogerako ne mutabani we asobole okuba nga atubuulira ye embeera emuyise etya ye lwaki tavaayo n'agenda n'akola lwaki teesonyiwa omwenge kwa ngambye anywa nnyo omwenge osobola ogwani amanyago ye bwakugambye gwani amanyago ye maama bwakugambye ab'oku kyalo batugambye nti onywa nnyo omwenge lwaki mu bonna baganda bange nze nyamba maama olw'okuba nze nnywa omwenge lwaki yadde nnywa omwenge lwaki nze nyamba mukadde tutandike n'amanyago gwani amanyago nze wasa kisomosa Yusufu Gonja Agabwa oli mwana wakomeka mu mukyala Mastura senga Mastura ndi mwana wa 12 naye bannange banfaako kati tusigadde abaana nze waffe nsigaze omuwala omu abazenze tusigadde basatu naye nga abasatu w'omu Muluulu abiri ye maama omu taata omu Omuluulu akola wa mwami Bobi Wine e Kasangati naye takyamuleetera ssente n'11 baaba gwe nina naye wano gwe mbadde mmanyi bannange bonna bemmanyi abatabani n'abazzukulu tebaagala kuyamba mukadde. Lwaki? Kyekibuuzo. Ng'omanyiko ensonga tebaagala kuyamba mukadde. Sooka tumalirize emboozi yo. Gwe lwaki olowooza tebaagala? Amasoko beeraawo bwe bamuwa ssente azitwala mu lubaale. Maama owange anzaala. Kitange anzaala ne jjajja baali bafuuyi ba mmindi. Maama owange afuuwa emmindi. Nange ngifuuwa. Ekyo si kizibu. Kigaana kuyamba mukadde. Ekizibu kye kiruwa? Simanyi lwaki tebaagala muyamba. Kati gw'obeerawo otya okulaba munoyamba maama? Munnange neeyiiya. Nsomba kasasiro, nzimba, nsiga langi, nsima ttooyi, gy'emirimu gye nkola. Njiwa talaazo, gy'emirimu gye nkola. Osobola okuyamba mukadde omulaba. Ebizibu byayiseemu byonna okuva 94 kuva tata we yafa kelefuuka mukadde yakafuna accident emirundi emeka nye bannange bamundekera olw'okuba nti nze embeera naye nze nina ewange nina bakazi bange naye kati mukadde ng'oyo bw'omulaba ng'afaanana bw'ati oyinza omuleka. Ne baganda bange tebaagala muyamba simanyi lwaki. Mukama waffe nze nga nvudde ku mukama waffe gw'ozza okunnyamba oba mukama waffe yagenda otuyamba. Abantu abakulaba bajja okuyamba bakubira omulanga. Kambuuze mu gwe wasomako? Saasoma. Baali baakatuweerera olutalo ne lutandika ne tuyingira ensiko. Saasobola kusoma. Mmanyi ennimi nga 3. Mmanyi Luswayiri, mmanyi Oluganda. Ennimi endala si lulimi lumu oba bbiri. Tugambye olina abakyala bameka? Nina abakyala 4. Ate abaana olina bameka? Abaana siina, nina babaganda bange. Abaana bali bweru, omu ali bweru. Gavumenti yeebasomesa, yeemusomesa. Omulala ali wa ssenga wange. Owookubiri ali wa ssenga wange Kirolo. Owookubiri ali wa ssenga wange Essemuteekapeeka. Niye ng'omukulu bambi ye ali bweru. London. Ye abamuyitaani? Kasifa Nalwoga. Y'omuwuliza? Ajja bw'aba nga oluwummula lutuuse ajja.
nalabako jjajjaawe n'agenda. Naye obuyambi bonna ekikunyiiza kiri kimu, baganda bange lwaki tebayamba maama nga bamulaba bwafaanana bw'atyo? abantu bajja muyamba kati tubuuzayo Kasifa Naloga ye alina engeri gy'abayambamu mwene embeera. Era bw'ajja amuwa obuyambi mukwano, ate nga nze nalisaanye omuyamba kuba nze muzadde. Naye bambi bw'ajja ye ajja ne banne, ajja n'abazungu, ajja ne banne ne batuwa ebyokulya ne batuwa buli kimu. Jjajja waabwe ne bamuwa, nze kuba nze saagala, nze nandibadde nsaana okukola ki? Omuwa. Naye obuzibu bwe nnina mukama wange, mbadde nsaba maama wange ono, tunuulira waasula wafaanana ddala ku bakulu bange abalina essente. Abudulu Awuga ye mubiru eyasikira taata waffe azaala ffenna bw'ajja tayagala, bw'amuwa ssente agamba azitwala mu masabo. Mukazi wattu aba agenda kweyiiya kufuna kyakulya. Oyo kitange anzala yafuawanga mugwabi ogw'enjaga. Jjajja azaala taata anzaala, ne taata yafuubanga mugwabi, maama tafuuwa mugwabi. Ekimuvumaganyanga ne bagaana omuwa ssente kiba ki? Kati omukono tuliddeko muno wafunye obuzibu bw'omukono, bwagwa omukono gwabadde ki? Munnange nava ku nnyumba n'engwa, nabadde nekola awo. Twavuddeyo munnange omu yasimbyewo omutwe era ali Kiruddu mu ddwaliro. Kati waliwo ono omukyala ndi wano Wamanju, naye kale oyo nze yagenda n'ankoonera n'agenda n'ankuba ejjinja. Ndi wano Emmanju, bamuyita simanya apika. Ye yampa ki? Masita onoosonyiwa olw'obusungu bwe nnina. Masita, mbadde nkusaba onnyambe ekintu kiri kimu oba bibiri. Omukyala oyo njaga twogere ku mbeera ya maama, emboozi ebeere ku mbeera ya maama. Embeera ya maama nze mbadde nsaba nga nze baganda bange baba nga bamanyi nti oyo yakeera enkya n'abalaba ensi eno. Baba nga si yakeera enkya n'abalaba ensi eno tebaddamu kumutaasa. Naye baba bamanyi nti yakeera enkya n'abalaba ensi eno nga mukulu Kaweesa ne mwami Abudu Mubiru. Nsaba nnyo taata mmwe munkutte, nsaba mwami Ibula Imu Luzige akuba omutima azze omwoyo gy'ali, nti bambi bw'alitera ssente mukazi we tazitwala mu ssabo, kuba mukazi wattu yaggwayo dda. Tweyanze emboozi ya famire eno. Mbadde nkusaba onyongeremu akazindaalo, nkwegayiridde onoonsonyiwa. Bangi bayambye mukadde oyo naye nga tebamumanyi. Naye lwaki bamuyamba? Agenda asabiriza kyokka nga bayina bonna bayina ki? Bayina ssente. Lwaki bamuyamba? Mukazi wattu bamulaba embeera gy'alimu. Nene ŋŋenda nga nnoonya kati musajja wattu nga bw'ondaba nagaanye okutuula olw'ensonga omusajja talwala. Naye musajja wattu kati tunuulira ddala nnyina waasula, jjajja we waasula. Yamulimba omufaliso, n'amulimba buli kimu, n'amulimba agenda omukolera ennyumba. Naye amazima ga Katonda okuva ku olwo awo we byakoma. Ajja awo azannya ebikonde, akola buli kimu, avuga mukuli. Anansonyiwa. Naye mukulu Ibula mbadde nsaba yekube mu mutima abuuze omwoyo. Oyo ye jjajjaabwe eyazaala kitaabwe eyabalabya ki? Ensi eno. Tweyanze. Kwegayiridde
Wano wetukyali we waka w'omukyala amanyiddwa nga Masituula omukadde alaba ennaku empitirivu ennyo era nga temusosodde ku myaka gy'alina emyaka 60 n'okgenda waggulu. So nyandiyagadde okusaba mwe nawe n'okusinza gye mutwala mu nsi ey'enjawulo nga bw'ejjo tukikola wano ku Uganda Kyenaku tuveeyo tusobole okuba nga tumuyamba ekyo kitagisa muzimbira akayumba kano abeere nga katereera tumutereka amabaati tukikole. Bw'oba oyagala mupangisiza nnyumba still genda wansi awo ku nnamba yange WhatsApp ogisindikeko osindikeko obubaka nja kuba nzija ate mbere nga nkuddamu ka WhatsApp tubeere nga tukwatizamu bagamba gali awamu gegaluma ennyama so okuba nga tutuuka eri omukyalo ono omukadde Masituula okusinza wano mu Katanga nga bwe nkugambye muno embeera ya bunkenke yakazigizigi nga olaba eno sayidi mabaati ekiyigo kiri wali waggulu n'ettooyi enkuba weetonya bikulukutira wano waabeera talina wekusobola kuba nga yasula kwegamba mbeera mbi nnyo mbeera mbi nnyo yeeraliikiriza. So nja kukusaba ggwe andaba nange tusobola tukwatiramu tusobola nga muno tubaako engeri gye tukyusamu obulamu bw'omukyalo no Masituula. Amanya eddoboozi za Shadik Smith nja kuba njegerako ne chairman nayongere okuba nga tunyonnyola bakozi batokola muno bayamba omukyalo ono ate tubeere nga tutandikirawo omulimu gw'okuba nga tukyusa obulamu bwe. Mbaagala nnyo musiibe bulungi mweraba. Negwe oba wali obuyinza nawoleko gwoba enjala etuluma matofumba kyanange olukumi sobo sagala kumanyira sobola pozi ngenda kwatolukumi awozandirandira oti kati ndyawo abapangisa mwagano twose somanyire nawe olukumi nzove najja kuwoziza sobola nange kwasisa Kale jangudde eno. mbeera wano bagonza nedalindako akolemeza gokoli muganda wange kati kyanagabirana alekani anti tuli bakazi mwetunda nkusaba taata sigamba nti mbadde nkusaba taata okanteeremu aleme kuwulirizanga ŋŋambo ono ye jjajjawe ye yazala kitaawe amuzaala awo nenkuba bwetonya nenkuba ewa awo bali ebabangula amabaati gaabwe kati buno bwe bulizi bwange obwo ono okanteeramu wansigaawo nenezinga munnange taata alekeraawo munnange kuwuliriza ŋŋambo z'abantu bwasula omulenzi ziziba ŋŋambo mbeera sinungi na taata ntuuleko wansi taata kati wasula walonze nina ewange maama we yalwala nze mujjanja ewange kati bw'otunuulira ewange nnyumba yagudde tuli mu kulongoosa twayise waawo yaabwe n'omulenzi oli nanyini maka tuli mu kulongoosa ennyumba yagwe yalitiddemu abantu genda eri maama wano todda kusobolawo nga maama wasula eri bweru masita wange nkusaba ne kyamaani ngenda mulaba olabi kati muli mwena gye bampa bulangiti eyo okwebikka nga ndi bubi naye taata nkusaba nkwegayiridde yebula yina oluzige enamba gwe maama enamba ya luziga ogiina